Nyumba tasa kulinya kisula muloje. Kinawo kibeera ekyo kiwemmeneko. Kisa kya sitaani talina waabeera. Kiwemmeneko kyempemempeme kigenda kyenjera kisula mu buloji bamubanja wadduka bamubanja wanadduka bamugoba wanadduka. Balina akakundiri kaabwe kati kankubulira waleero facts kaziveeyo. Oyo atalina waabeera ampe ekyokulya. Mboko wa mirembe. Talina waasula. Talina address. Talina mulimu. Kimpemempeme ekyenjera kiringa gino emizi gyopa makukubo. Enkuba letonya netwala kasasi. Musajja omukulu olina amatako galiko ne mugaba. Gwale kutaka eitaina lukoloboze, eitaina lukubo. Kukuna miloti abantu n'amataka agaliko obuwere. Oyo twamweganyi mu NRM. Kyovana Museveni yabasuula. Lwaki Museveni abasuula? Tebalina we bali. Mbulya alirudawa. Akola ki? Nze ni mwawuzi wa president. Presidential advisor. Nekyankwanzi mwanda. Nakangobi Jennifer. Yes. Ha, naye baba. Nina appointment letter ya president. Nina ready passport. Who are you? Red. Yes. No mwana mutaina green. Gwokola ki? Kibuli yakubeera kunywa bizibu bya togero. Babinya wala gye bitamirira ku bantu. Balina akakundiri kaabwe. Bagane bekwata ne bagamba gwe vaayo. Vuma nalwayiso nze ngenda kwogera naye. Bwe bato batisatsa bakadde bafa bakulu. Vuma Museveni nze nveeyo ngatewo batuweye enkaaga batuweye 5. Ezombwa osikira no wabitega obutwa bw'emmese ku musito. Bijja byenjera beti biwunyiriza wali mbizi. Era kati abali b'embizi balabye. Agamba kukunywa asobola kuddamu kulya ekigoto ky'embizi. Teri asobola kuddamu kulya mbizi. Olaba amatako ga kisa kya sitaani ng'olabanga ekigoto ky'embizi. Sigwa giwamerwa. Era kalibala alabye. Andamu kulya embizi. So, bwetubatoogera facts esawa yaleero bavudde ne bakola feke ekipapula ekiri feke mu kya Buganda mbu Katikkiro avuddeyo. Bwe batoba ku tensi ne bagisiriwalirako. Tudde mu facts twogera reality. Kisa kya sitaani yaani era akola wera abeerawa. Eggoma bamugoba tasaana kulinnyayo. Bali bagenda kukyokya. Bitaayiza Museveni bakisanga kyagenda kisozi nga bitaayiza Museveni bataayiza mutaayize. Ne bwayingira mu toyi bamuteega. Ne bwagenda dda bamuteega. Mbulira wali omusanze n'abantu. Biba bikutte gilasi z'omwenge 24 hours omuntu obeera otanga otamidde. Onotegeera ddi. Those are stupids. A son of a bastard day. That's been stuff. Era byabadde alina okwogera. Omuntu omukulu asaba n'emmere. Wawasa n'omwana wa Reverend mulamba olina n'abaana ku nsi. Mukyala we mwana wa Reverend. Yes. Yagambye amukowa yamuta. Byayogeza bwe bitonga bizonto naye nga kiri kigenze mu public. Kiri kigenze mu public, kigenze mu nsi yonna. Watya omwana w'omusajja oyo nga tusiza okufumbira oli muwasa. Osobola okugenda nga baba yesezaalo bamulese. Kwagamba kukunya gajjode ku social media. Gatevujje na galinga eminyira. Agaliko obuwere. Ayina ndawo yeringa oluggi lw'essabo. Enyume mulinga entaana ya Samieti. Amataka gatalina lukoloboza gataawula. Musanga ku matako ge gatanga gadamasasana. Mabina tukoyise mabina. Amakugunyu. Kiri kinene mbanaye bigambo mujja tusonyiwa naye. Manya amakugunyu agegatta. Oyo wapama ayesangula atya. Kwano. Era nabira ku kyoyo. Kwano banange. No, that is fact. Reality facts. Zanyogeza mazima. Oyina kali akatukotero ga people tebali appreciate. Let me tell you something. But tubanga twogeza amazima. Yeah. Kisa kya sitaani abeerawa. Naye kisa kya Buganda mugambye ne mugambye onsange wange bulijjo n'omwami wange. Yeah. Abaana bange bamanyi. Mbamanyi. Abeerawa. Njagala mbule wasula. Mugabe ne munyonyola nti ekintu kye yakoze si kirungi. Abeera oli ku papa ngaleeta omusajja ali vice president yani. Sekandi. Bia gwamaze mwezi akombera chupa. Eswani jaidemu jalyamu. Oyo ayina wabeera bale gatweta busungu kwogera. Ayina wabeera. Ebiseera bisinga za bampita nga banteeka mu kaliyoki waabwe kubanga bakimanyiza kyalina passport wa president. Nje nifa tukoze tutya, jefa tukubye tutya. Akati twagalayo kado nalwesa tumubbe muzino. Twagala nembaga amaze sikola fake news. Zisiri mweyo level. First of all nze Museveni wangoba nina sente. Mmanyi bakola sente. Ate nyimiridde. Yetakala ayogera ko liri gomba tena lya balibbe. Bamujja na migo. Bagocha no gocha.
n'abaana be basobola tasobola kumanya awadde baswadde mukazi we akyasobola okwevuunika ku muntu kumanyi Kisa Kya Mukama ebikolwa byakoze abantu yakwata abasirikale natandika otutomeratomera abantu bamuwadde ekimotoka ekivundu kyafa atambulira ku bigere nga nti omumba munamba gulinga omumba gwa munno mu kabi alina oluto lulinga entana kijira ku bodaboda kiti bodaboda etwala embizi ekireeta waliwo bodaboda etwala omuntu asobola oteeta ekintu alina oluto lulinga kyoto kya munno mu kabi kino kyenyimbe kibakuma mu nyimbe ayogera kyoyo ndi ku mazima reality. That is reality. Njagala okumwetegereze bwatunula alinga kisaanikira ku toyina yayogera ate sina muvuma nako. First of all nze ndi Muganda era I'm proud to be Omuganda era nyanyumiza mu buwanga bwange ng'Obuganda. Sikkiriziganya na muntu avaayo kuvoola Bwakabaka bwa Buganda for whatever reason. Yes, because Kabaka ali azisaani azikawa Kabaka mukizo okuzika gwe nebategama Kabaka ave yage nazike. Who are you? Okola ngani ye government okola mu mulimu ki mbadde ona abakulu mu government nga buli omwani mukumbuza njaga otandika okusoma ku message ono yante bamayina mumanya saaga osome manya g'abantu kundetera bizibu wano ku live yo nenjagala nkulaga message ofunye simu endala ate neeno nina simu nyingi naawe mwabana ku bino mwebirabanga bya bulijjo bino bintu bya bulijjo naawe olina maawe njaga otunuulya message zenkulaga nga goje mu mutima goje somere babuuza oyo yante bakibalina kimanya ate babuuza nze ekyo kikolodolo kiringa ebikolondolwa ebyo byonna byesigamye ku nze bimanyira nze kubanga biraba kakati nze okwogera okugaana okuvuma Ssaabasajja Kabaka musango kati kwe yavudde okugamba gw'onoonya sympathy. Nze noonya sympathy nze ndi mu bantu nze neekolerera nze nedduuka nenkeera okugula yakolawa adresi ye eriwa mbuli adresi ye omanye ewuwe bw'otamusanga mu bulojo musanga mu bbaalo musanzeewo ayina ewuwe mbuliraayo mirundi bw'oba omwagala musanga ewuwe ye omusanze katola bw'oba omwagala musanga wuwe ye omusangawo mbuliraayo ekintu kitono nnyo omusanga mu buyimba bw'embizzi buno bali embizzi embisirisi n'amatu bagaliira wali nga teganajja ayina wabeera nze nina wembeera wonsanga ye abeerawo njagala oyogerewo bannange ku Kasuku live kwoli sajja kikulu kwebuuza amagazi ebisajja bye banoonya NRM kyovola NRM abantu tujetamiddwa ng'ekibiina lw'abantu modulo nga lw'abantu abo. First of all nze okuvaayo gama okwimya ne Ssaabasajja Kabaka oba ne Katikiro kinkakatako ng'Omuganda kubanga eno gavumenti n'okwimya ne Kyagulanyi kinkakatako ng'Omuganda talina right evuma Kyagulanyi. Nze oba nga njogedde ku Kyagulanyi nga njogera kituufu nga omwana ne mumuvuma nga mumuvumira okuziika njogeza fact ono si alina right evuma Kyagulanyi butaziika. First of all omulambo gwabwe gwabadde gwa bbeeyi gwaba general amadege gatute control zona ez'okuziika gwabaddeko okukobera covid gwabadde gwa kaadi nga fewola batutakulanya kwali kwa kaadi ngamaana tukebera covid ani awandikire Kyagulanyi asobola tuga nti Kyagulanyi nakalanye Buganda ani awandikire Katikiro obaita bakirerese nga ye anoonya bajjudde emmere bano banoonya emmere ya lumbali yafudde bano basabira bantu kufa bulunaku yagambye nti omugenzi yabadde ankowe okuva ddi singa ankowe singa ayenjera bwati agenda asobola bali omugenzi wabadde abeera sira naganga walumbe zaayo kankowe waawa bukana alipira nga bulipizi bantu tuganyi respect zuwa abantu abakulu ankowe singa ali awo ayenjera bwatyo oyo asooka agenda yeduwaminge ebibuka byamuva mutono miyingira obwongo kyova n'ennyuma erina obuwere yabadde n'obuwere genda wetegereza amanyuma gana makugunya agaliko obutututu oyambala otya empala ya dotisi bokisa zaawa andawera tuzimanyi abavu asajja ze bambala ennungi ezimu zibeeramu na check zibeeramu za cotton naye yakwata balage yakutte ekikumpule oba kikatani kyani oba kikatani kya mulyango gwa sabo yatunga ebiku batungira mutungire
Leo nakolwairo lulungi se gudde. Fulufika ono omadde ndudde omulaba. Abantu ne bangamba kasuku fulufika waffe yalaga wa. Liyaje sigale nga liyaje. Fact oyo musajja inanda waye mutuuka. Yateyo gye yabaddemu. Kozi nga bayambula mulambo. Obanga bazigasi. Batunga bikateni. Olufuna kikateni ng'otunga wano nga namwana onyiga bakikwasa na bukwasa. Tebakyalenga kyeyambula. Gwolero yanda waye obutulituli. Empa ali mwanda waye ekinanansi. Gwomanyanda waye zabinanansi banga ne mazenga siziraba. Anda waye ekinanansi. Kazire mukebere wana naye. Njagala otegeza makugunyu ago. Obate galiko buwere. Nayi no tutunanga obugeregere naye ayogero yalinga obudalidali. Obudalidali bwe bukyati. Omuntu nomana makugunyu galiko mugaba ngabigivu betidinyi. Zabula crossing. Bana manye mugaba abantu gwe basinga okwagala. Mubate kina ku musajja. Omusajja talina kuba na mugaba. Oyakadaka wano kawa. Era newunya gwe yevunikako. Yo yasatya. Afuta alinga generator inani ngentana. Asiza mukamwa. Asiza mu biyina. Kigwaine kivuwe nyine cyane ko kubologa. Oyo muntu. Olwokusirika Uganda mu Buganda tulina mu ebintu ebintu ne biwemeneku. Yawula biwemeneku amawono n'amawemukirano. Kala kyaga tabyonna. Ate bweramu ebyana ebikola emire bizezengere. Bodoti buubwo. Tebulimu. Eretako liyina olukubo. Ebina. Kale ebiniro liyina olukubo. Lindage. Nsanga matako gana bansasana. Age kuto muganda lokata wafuwe emizigi muddawa. Apame bupami yesangula ate. Oyo asobola pama. Yo asobola kuna bana tukula oyo. Omwana yenna muto olumuzaalo ino kola olukubo oluno pomozadde. Bakola lukole. Nkutije nokuta. Katona utekawo nawo olunodufaako. Mama we bine bina bera bino babikola bata. Bata. Ekyo bakikola bata. Byajja bino baba yajja betya ku muno mu Uganda. Tali Muganda asobola kuyimirira nakola ekyo kintu. Kye yakoze. Ekyo kyo kituufu awo Uganda. Ekyo kyo kyogera kituufu. Bino ebyana babikola bata bino bigano mawemukirano. Bino ebintu omanyi abajja afu bagenda mu kusuubula. Aba akituma kubanja. Abajja kwata nsale ne biremera muno. Sasa je Kabaka basembeza abantu bafuka kizibu. Museveni wati agana asinzira etololo. Obe fort, obe kabale, obe mbale, obe bugisu, obe mwaru, obe wabo nkola rasi jasinzira okuwana. Era ajja wano wafu batulira mmere batulira ntete batulira ki batulira ki. Kasi kitoba na kye kinga mazagala lidde mata. Atoba na mukama wange. Atoba na kyoyo. Ebigambo. Alinga mizaji ade nyuma. No, omuntu wakunyizanga fatusirikira ebintu bingi. Oyo musajja talina nsonga wakyanvuma. Sinna muvuma ko first of all. Sinna muvuma ko. Ati agambye nti onoonya sympathy. Anama kuza na trending. Nalimbuza ko ku social media bana nza ko ku TV. Nze na TV sasulwa sente, nze sasulwa mkwano. Nane IDs nsoro zikulaga nze sasulwa sente. Anaza mwezi nkola nako nya. Ekyo ku indimu wabuza president. Nze na title. Ye yani. Wano omulabyewa. Yakulira abavubuka eggomba. Byabiki. Wagambye. Abakulira wa. Abakulira nga bamugobayo. Eyabente zabo nabba embuzi nabba bukira bachi bamoche ba. Oyo manye babo yave gomba. Njagala ogenda gomba kale kugulawo bakugulira. Yavaya ate. Obaswa nokuda na bera. Singa sura mu buloji. Buno baka samusatu bitano najudde biku. Oyo ko ngasanidde enviri. Ayina kisanirizo. Wotegeze enviri abada saniride. Tadda taina right emanye wadde nyogerako. Nze na title. Taina right nyogerako. Musajja bikoze bikolobero. Era gundi sekita ina ekimanyi. Wabakirengera bakikwatira. Babirengerera ekikyo. Babimanyi. Babimanyi babirengerera. Biringa ebi nebikazi. Olubirengera. Naye. Babikwata kwasi babingase nini. Ebizezenga biwemeneko. Wama yogera nanko John. Ako John yogera no yomuvubuka. Yomukuba ina bali abana bali abana mtwagala okuyamba. So kende bana basirusiru. Yete yesobo ataina wabe, ataina address, ataina password. Wone wakuba musanga wa. Ate nakuzina munayo bade tukyavaako kunyiki nga tonyiza. Nadabimanya naye wananga kye wanabuza nakuba junior nakuba junior afuna accident zenga atamidde. Kambe ogeno byogera. Ekivane kinene nchekola kalampane munamukubiye mbaga bachuka jangu okubenze. Tuwemene kugwa kiringe bisasemi. Jangu okubenze. Tunulange bibo. Sajja mukulu tunawe nawe ndogeregeza. Tunulango bugeregere.
kati jangu nkube kati nina wano wenyini kati jangu nkube kisirani ate gwe tomanya nabudde mu kusubi ngoli munaku masikini osigaza oli munaku esema osigaza kusamya na kufana okusamya kwako bana lubali yakwegana oddote mu Buganda akankubuze bwana tulina bakabaka bungi nyo wali bakabaka batolo tulina bakabaka bwa soga kyabazinga tulina bakabaka bwa bagwere tulina omumbere tulina bani ani yazise bana babaddeyo obani yawandise by the way chomada sina kirowooza lwaki Katikiro ne Ssaabasajja ne Bobi Wine bemufuula kizibu Bobi Wine yafuka sadaka mu mazimwe bwana era kwasaba bwana tajja kujja mu bya bufuzi kitoba na kiringe kiri emizi nedda bana bine kakubulya bine biwabo olw'eddembe bine bizi byewadde eddembe bitandika okubologera ku bantu kibanga embize bye sabbuuni kyoba bizzo obwenkulumu bibologera ku bantu mugamba jja wana nkube ndi wano ate nze ndi everywhere kubanga nze ndabika anonya nkube antekeko oluya tegereni Museveni yafuga ebyo byabba ssente ebyo byana byabba ssente Museveni abiwasa bigende bigule yuma bigule studio ne Samugaga nacho bena bakwate million zimane bagende bali batike ebyuma byagala njogere ebisajja bene bibba ssente ne bimane bibbanga abana bagenda okuyimba ba upcoming ba artist nga bana bamujjako emitwalo mukago ku recordinga kume naye sosende yabawa studio yabwerere yasasula nyumba yasasula office nyumba bagifula lodge buli mwana janga mara mwe bakako buli mwana janga mara mufuutirako sirani oyo ayogera ki oyina basika nange mbayina jangu nkuboluyi kisirani gwe yakwata security nagikozesa batambula batomera abantu owulira ejo bata security yatomera ngemotoka z'abantu atomera bakazi mukubanga mu mukyayisa government ya Museveni bateta mabachi wa motoka envundu bakyegobeko nekubirawo tovana mu kifo mubalinda alinda kumuwa kati bayagala kulumba jeni balete mu bimuvume nabinga abajangu tuvuma mukazi tukole bati nimbaga kwatuvuma wachi yakaje mu office taina chama ebintu abisanzewo hajja kusortinga buli kintu nemubuzo ina mu musoro ya kusayiningira ko internet kati nemugamo mu banja kati mubaga tukozesa ebintu byekisusiru owulira bogano bikola nga bakufula mubi kati che iwe wali we yakwogereddeko kati anjogerako kuki nze kisoka sinamwogerako ekyo kwisina muvuma owulira nze mvumo yagenda okufa bologa yenna ayogerera ku generator asiza ku oxygen oyo asobola okuyimirira dakiika asatu nga tekinnagwa kiringa amavunyu omuntu olabiranga kuma kugunyuge amataka agaliko salosalo amabina agaliko ampoza oluguudo oyo alina lwaite emanyira Ssaabasajja Kabaka Katikiro nkubaidde Obwakabaka tulina bwe tumanyi kale bungi nnyo gye buli naye abasookerwako kyabazinga gyali ono omwana w'ettolo Kabaka w'ettolo gyali King Oyo muvubuka muto akyalina n'amaanyi yasabiggo tulina omumbere tulina Kabaka kyomulala gwe bali bangi Obwakabaka bwavudde ne buziika byabaleteeka okuziika gwe manyi Obwakabaka bufiirwa abantu ekaba ndoma ne bataziika byabaleteeka babadde lutalo gwe manyi abantu abafa olunaku ojo gyemba kiri amazi mwoza mwana mwalwanira wamwe mamazi kisirani gwe bano babijja binaku kyaja kikulu kiwunyanga ka mwaka ekyo kyola wali omusemberedde omanyi muntu awunyanga ka mwaka simanyi kiwunya kiringa kwa mwaka kwagumya nobeera nakyo teri muntu ali ambizinga tanaaba natawunya kuba talina wasula basanga kaloji bakatute baloji bamwetamwatamwada loji banja nabeera ona time nga bagenda okuvuma mukammegundi ampeyo kammegundi banjo kyeyo Sakyamukama omanyirani kyewakoza kigatakwena lemu wakigitoolako sirani gwe so kati talina kyaŋŋamba first of all nze standinga n'Obuganda kubanga ndi proud okubeera Omuganda ekyokubiri sinkuze sangako Kabaka nga agenda okuziika ekyoza nkuze ndaba tebamulagira owulira tebamala mulagira kabere Katikiro awali nze simanya gye bajja lwaite emanyire Bwakabaka bwa Buganda bakabaka bwa tebaliiwo ono n'okuba yabasembeza ewaabwe namufuukira ekyenena wano waliwo njagala okutegeeza General Tumwine abadde w'amagye n'akulira amagye teyaziise ani
Tombuuza bantu. Tomanya kulya maje gwanga nawe wali olima yasamira. Why? Myaka joina nawe bakyakubulya nti. Genda maaso badogamba kisa kya Mukama yabaaki. Family z'abantu wano enene. The 21st families. Zabaddeyo abaana babwe babaddeyo. Kubanga balina ne connection za tumwine. Kwa katika suku foto manyo mwana wanga kumanya nawo manyo mwana wa. No mwana nange manya abaana bo. Lero mwana wakasuku wafunze ngam mwana wakasuku mwana full figure. Kwa kati bali abana bemanyi first families ezo. Ezo yaga basule nakasero. Foto sulire no myaraja funa kiri. Babadde bazise. Adume amaje azise. Katikiro yadagana ku muzika dengulu oba yamutta. Chechi mufumye natuko kuna milwaga mataka kalike nsalo sana. Akaliko mugaba. Kichenyi. Ogambye gannabansa sana. Gannabansa kati wafuwa olowooza chechi dako. Oyasolo fuwa chinyapa na kifuluma. Gwa manyama bina gata yaguluza asobola kufuwa chinyapa na kiyitamu. Ada. Taddamu kumanya. Gwa kisa kya sitani toddamu kumanyira bantu. Olina right emanyira bantu. Nkoga. Simanyi kuzuma mu kisa kya Mukama ekyawa. Kisa kya lubaale. Anene lubaale kubanga tufedde abantu balina lubaale wano mama mafiina. Bakola ebintu basingana basumba bawana. Kituufu. Mama fiina abantu bayamba olunaku ne baalabirira ne baaliisa. Asinga basumba nga bitaano. Kati gwoli kisa kya sitaano. Omusajja omukulu n'oyambala underwear. Wagijjeemu bwoti underpart. Ngeringa katenizo ono mutike. Kiringa kitata kyaki ne kikazi kyani. Tunulanga kabuuti. Toddamu kummanyira. Kyaki tunulanga koloboza. Manya levozo. Ebbanga ne mbadde onasikwogeranga kubanga oli stupid. Oli idiot. Nkwogere koti. You are nothing. Mwafunako obujja kubanga nkolagane n'abantu bonna. Mwafunako obukyayi kubanga nina abanene benkolagana nabo. Mwafunako obukyayi kubanga President Museveni yanjagala. Kati obadde onvumira ki? Kitunulanga ebiboobo. Sajja omukulu waddiza obwenkulumu. Kati oyo asobola apama atya. Bw'asaba motola lusooka bamakuguli. Mukwana. Why? Wango. Asobola okwesangula oyo. Akakabina asobola okwesangula. Akabina kannabansa sana. Akali awamu kalinga enkulukuku. Musajja alina amatako galinga ekiswa. Okimanyi gwe takitegeeza. Nze ndusibanga kutako lina lukuubo. Na lukuubo mweruliya. Luluddawa. Gadi agekutte gati. Kubadde kina be luluddawa. Yogeza amazima luluddawa. Why? Kansirike wanjekyezza dda. Toyagalira ddala nonsense lunaku lwaleero. Ekisookera ddala. Mwawule obwakabaka bwa Buganda mu bintu bya politics. Mwawe tribes mu politics. Wano waliwo omwana wabeni mwana muto yafiiridde Dubai. Mwana amutaka pesa. Ne bikuba embeekuulo wano mbona omwana we Senafa. Buli. Waona wano ogwala guno gutikke guno guli wano. Nagamba yaliwo Senafa. Osanyuka tenga omuntu afudde. Kino tekikomyawo. Omwana w'abendi kino tekikomyawo bamaze okuziika. Kirumba Katikiro, kirumba Bobi Wine, kirumba Ssaabasajja. Bobi Wine bakola ki? Mumuli mwenjera wali mujjana kule butwa butalibwa mmwe. Bino nyabuli awali emmere wawe wafumbye wawe ebinyindo biri biti biwunyiriza. Kugamba kisi wali nga kirebeta sekandi. Sekandi ejirasi janyeddeko gusikala mu gwakwata. Tebina nsonyi, tebiswala. Nabira ku mikolo gya mwozi nga biga batuka nabigwa mu ntamoze emmere. Zawanda ko ngwa mu mmere. Andenga nalo mukuba tegese. Yaga ndi yaliyo naawe. Yaliyo nani nze tota yampita wamula. Yani ya mwini. Naina tag. Yajirina. Ajeri fana. Omuntu wakusanga abantu nakwefasa kati nga mwendi wano ngabo bajja banene banefasa. Mbasiri wano nabo. Batusanga kubiko ne batwefasa kubanga bagala babalabewo. Omuntu nalowooza nti nokolagana naye. Tozala sirebo already man. Kato yangamba kyo yalinga emize emirinyemu. Mugabe taddangamu okummanyira ate nkutumi. Takiddangamu. Siri level that siribeera. Nze nawe embeera na address. Na n'omulimu. Yakola wa. Ninawe nkolera we bansanga. Kimugambe. Mugambe ninawe nkolera we bansanga ntunda na motoka. Yakola wa. Oli wano kusula motors. Yes. Era mugambe kyawa bansanga janku.
kiringa entuyo z'amataka. Mukama wange bannange mujja kutusonyiwa. Mumanyira nnyo bivubuka mmwe. Ate oli musajja mukadde gwe n'olina muvubuka. Kiri kikaddiyo obwongo bwayika Windows kyonna kikulukuta kiringa suwegi. Kimanyira. Omuntu ekyo babitwala mu mochale ebyo. Esawa yalo singa omuntu akoze kintu kyabadde malala singa kati wawulidde omwogeza polisi simanyani simenga bafu. Nina right eyogera ng'Omuganda. Era nalala tesobola okusuwinga ono musajja. Because ndi Muganda, nze nakangubi. Nina right esobola okumusuwinga okuvoola Obwakabaka bwa Buganda n'Obbuku Namira. Ekyo kikola mu bantu. Lwaki polisi temuyita? Singa badde mwana wa Nupu singa tebamuwadde ebipapula wano. Singa tali ku nsiko. Ani yabagamba nti gavumenti y'Abanyankole oba y'Abakiga? Ninakuba n'okumanyirwa. Mulinga abagamba nti eno gavumenti ya tribe. Basiza obukyayi mu tribes mwonna. Ssekyamukama omu kwavuddemu okusiga obukyayi. Oyo omusajja avadde n'avuma Ssaabasajja Kabaka n'amukunkumula bw'ati. Yes, n'amulangira nga yabamwenda. N'avuma n'abagereko oyo y'omu. Social media ebirina. Alina lwaki tavuma Ssaabasajja Kabaka? Oba alina lwaki temulagira agenda aziike? Yalina omulagira. Oyo atunulanga ebibogo. Atunulanga kattemesi. Mugambe taddamu kumanyira bantu. Fera tetutamira yo kitoko gwanya. Akata message kabeera kamasu. Katunulanga oyo omusajja yennyini mwetegereza. Alinga obuddaliddali. Obuddaliddali ate bwe buki. Olina ebigambo by'ovuma nga mpulira bipya. Sajja awunyanga kamwaka naye amanyira abantu. Oyo musajja. Oyo kunfuta jafula n'omuntu kwasobola okwebakako oyo. Mugambe takiddanga munze ekyokumanyira. Siri mu level zaabwe ezaba idol. Ndi muwabuzi wa president buli mwezi nsasulwa ssente ku akaunti yange. Gwokola wa? Kinakyo kimugambe. Nina appointment letter yiri eriwa. Ne baamutuma byamubya babibba. Abo. Babibba. Era akola ngani? Era ayogera ngani? Nina right eyogera kwa ni muwabuzi wa president. Nina right eyogera. Kafero yayimba nti okuwangaala kuno okukulabisa ebintu. Yes. Nina right eyogera. Because ndi muwabuzi wa president. Nina taito yayina ki? Nayogera. Yanyize bannange. Kunyiga kikwebuuza magezi busirusiru kati abayagala n'abasirusiru badde basika eri bamuweeyo eza bbiya. Nga bagambye nti balina kigurupu kyabwe. Bamanyi okulumba Jjajja Narration bamuvumaavuma. Kale naayite nagamba Jjajja tuweeyo oli omwavu mutawaanya. Yakyeyekozesa bwavu. Batwala ennyumba ye. Batwala amaka ge naye ng'ayinawa. Ente zange bazitwala maama we ayina wadde akawojjolo. Ayinayo wadde akabizi. Kozi gy'alina mu lutajjuddemu. Kiringa gomo w'embizi. Mugambe tamanyi. Mugambe waba neetaaga ajja kumpulira nno. Tampita bano bajuni abamanyira manyire. Tujja zikiza. Nze Jennifer. Andi olonsimbudde. Olonsimbudde. Bannoonya dda bannoonyeza ebbanga abo bantadde mu bintu byabwe byokolakola by'ekisuusiru. Mbuno tugambe tukole sitanti batuyite batuwe ssente. Nze sikolera ebyo. Naawe yabadde akola zisitanti ziga alina bye yasse eyo nze bamuwaddeyo akasanvu ka bbiya. Nze sikolera akasanvu ka bbiya. Nedda mukwano. Nze zange zigenda ku akawunti. Enough money. Olunaku lwaleero bannaayiro wedde. Lwaki yakulemedde bakabaka bala abataziise? Tuba tumwine bamukolera contract nti Kabaka alina omuziki. Yagambye mbu Abaganda be basinze osanyuka. Katikiro teyabaddeyo. Manya gagunti yabaddeyo mu Katumba Amala. Si Muganda. Bakatumba Amala tebaziise si Baganda. Gomanya abantu abafa mu Buganda ne batabaziika abo. Ategeerera ku kintu ono Muganda ono si Muganda. Olw'okuba nti olulimi Oluganda luli proud. Olw'okuba nti Ssaabasajja Kabaka yabasembeza wano. N'abalina ennyinda ezitunulanga ebifuna ebisaanikira ku ttooyi boogera Oluganda. Bw'omusanga avuma omuntu mu Luganda nti abo Baganda twali aki? Twata muntu. Olw'okuba twabaganda tubasembeza. Lwaki muzaite yasinsira nkolo okugjako mu buti? Temutusiriwa lyako temutumanyira. Temugenda tumanyira tulina freedom of speech. Temugenda tumanyira mmwe. Temugenda kutumanyira. Tomanyira munnange. Toli mukwano gwange.
sina business naawe siricha buwonsanga ku mukono nefasa ekiduma kubanga kitula wendi kuba balabanze nsobola kunoonya gwe gwatagata kunzatanya sinya mwenge sirya mbizi kola kyava nekigala mbundi ana kyembizi ngira nga kinoonya nengakire ekintu okunjogera ko ndi embizi nensirika nendoza bibye ebyo bibekola bibabeeramu nensirika munnange ndeka gwe kisa kya sitaani nviiraako ddala era n'olinyetokota bukyanga omanyira bantu sigwa tulanga akago k'embwa natulanga akatago k'embizi tomanyira nviiraako ddala agenda kumpulira oyo muli bagenda tulunja abasajja abanoonya baabo tulunja abantu abanoonya omusajja twalina yeewa we yali alina otuweera ssente baabo baana baani abo abanoonya twalina ye bana basale baabo banoonya kati ngombulira kizina embizi zosobola okukolagana noono ono sobola kutanene mukola sentence 3 nga zigattako nga temuli mu mwenge zolesanzeko mu kiraabu nti tuli mu kiraabu nawe ngenda okugana nawe ng'otegeera obuddewo obutategeera mbanyi bugenda mwana terutuuka ndaba oyayoyo naye anti kati nze ate ako kyazizzo ndeka mwenna mwabamu naawe naatuli bamu tutya naawe omuntu omulekamu bakinkuleka andi naawe bwe buzibu bw'olina tolina munno nze ate ntudde wano ndi naawe nange musiru gwe mwebamuwa mutya mutwesibaka kale kansigale ku fulaawa mmanyiira maama lutalo lwabakiwoko luno lwennyini nno onavawo nga ndiwanzalamu ng'obanja omwana atanisa buli munnange nagamba ndiri munno kubadde sirani tonkwatirira tagenda okwatirira my baby okuvadde bonanga ndiri bebi mpenywa nto kisirani nja kukuluma akakakwawo ate kati okaawa obalagala nedda guno gusajja gumanyiira guno gino emirambo bino ebintu biri ababuziika okumbi babayota kuluma bwe mutabyanguyira bino ogenda okulanga bibawobe otabyanguyira nga biyiye endusu mu nva bino biyiwa endusu mu nva bino olina obyanguyira n'obiteererezaawo nga tebineesulika kakitandisa okubooga kiri boolooga nnyini uyo oboologera kwani gwe kisa kya sitaani boologera ku nnyoko ye gwe olina bakuzaala gwe n'otabalirira baana bo n'otabalirira gye wawasa notabalira family y'abakazi bawasaamu siraani agamatako kaliva ku social media gwe tulinze lwolifa kisaani gwe bala olifiirwa ensi olijuulira weewunya evumbi ago bakozeemu ne bukatuni olina amatako gakulinga ekiswa omuntu omukuuno banamabina nga galinga enkulukuku gwe bakuzaalawa bakupa mabupami enkulukuku kyeki ate ayina omutwe buli kibi kiri ku ye nze newunya n'abakazi balina ebiwanga ng'okeera ku matanga ogiramu oyo empale akuzalimu ekyana kitunu ekipya oyo omugiramu empale oyo gasiya naganga ate kati agenda kuŋŋanga byonna mubikoze nemumpatikako obwana busimanyi busimpuke nemunvivoola mulaba sigwa nalabya emirundi nemanya mirundi kyaliko nemanya omusajja oyo yagenda ku bukedde nakola ekisoboka nve ku bukedde ani kasita mukwano gwe yayinja ku New Vision omusala gwenfuna gumutta yankozesa emyezi 8 nga tambadde olwataano naye nze munkuba nze sisobola kugwa kubanga nze ndi self made si mumwambulandi nga nze NRM se yankola nze nakuba dda NRM dda mwatamata dda kubanga temwagala fact kiki ekivuma Bobi Wine wenvaine nga temuvuma Bobi Wine okuzika si ekala ataziise gomanyi Bobi Wine bwasula omanyi ebizibu yalina ng'omuntu omanyi yabadde eruddawa oba omanyi yabadde kuki kiki ekimuvumya kwa teyaziise n'omutuuka omukunamira okunamira otya Kabaka mbu teyaziise gomanyi Kabaka bino bye bayita n'amawano mu Buganda tulaba Kabaka mulwadde tawona bino obwakabaka obwa Buganda bwabusobya dda Kabaka litavumwa takunamirwa kati Kabaka omanyi nti ekyo kirina n'omuteeka ku pain kimuteeka ku kitanda obadde okimanyi ekyo bado kimanyi kimuteeka mu diipu ekyo diipu kiki depression asobola ogenda mu depression okumukunamira n'omulaga amatako kuba akuza tabirabangako ani Ssaabasajja gwomanyi okuva mu public n'okunamira Ssaabasajja ensi yonna ne trendinga
kimwetera obulwadde. Omanyi abantu bameka bakosoza emitima gyabwe gwe. Omanyi n'abantu abatufuddeko olw'ebyo ebintu okuvoola abantu bootyo. Nze newunya ne Human Rights simanyi nayo ebitongole bikola ki wano. Naye nga tebinayita oyo omusajja. Singa badde mwana wa Nuupu singa omanyi ntwala gye bamutwala kati. Tetuddamu kuŋŋamba ekyo kiwowongolo ekyo. Kiringa ekisosonko ky'ekkovu. Tombulira. Gasiya buloola. Bannange. Byebyo nno. Naye leero naye ebyokusaaga nga bizze wali kisa kya Mukama wakoze ekintu mu byafaayo bya Uganda gwe mwoli. Abantu bali mwogerako. Endowooza yekulimba nti nno w'amaanyi yakoze ebyekitalo era si kye ŋŋamba. Oyo omusajja agenda kuba ofuusa kikolimo eri gye wawasa eri ku baana bo byebintu byemugenda okulekera abaana bamwe nga baboodebwa nga abaana bamwe ensi tebaagala kubanga ne bw'olifiirwa amatako ge bali gakomyawo. Ekyo nkikugulira. Ne bw'oliwaza hani kati n'erinnya bali muggyeko bamuyita Mukunami ow'olukunamo omanye amanya g'ayina ngakulage wano sinza bikoze kankulage kakase. Ensi social media eno app ebatawanye ebaleetera okweyita nti muli ba kitalo giraba edduka kankulage bakamutuma amanya kati kanaana tasobola kuwona era ogenda kuwulira ono omusajja batusana okufuna endanga muntu ne baleeta omugole gwe yawasa obiraba omugole nali wakusonda ndoza bemu kubimpalanya ze nagenda okugenda eyo daba ndozo kyabwe kitunula kiringa ebinyini muntu omukono tunulanga ebigagulaba free transfer bamugobeddewo okyabye soma laba ono muki bamutumye kunama agomanya ki Mr. Yiga kunama otegedde kitaawo ng'akulaba agamba nti azaala kunama gwe daba bannara befuuyi lwaki tolaba babekudde bibyo lwaki tobikwata naawe ati lwaki ebintu bambi abantu abalaba abamu tebannabiraba buli omu yabirabye eno ewalala bireke eno bannange nedda daba ogusajja ogukulu nga gawasa ewammwe luno olusalootolaga bintu bino kugundi YouTube gireke togiraga bintu ddala ono muntu kibooga nyini kibolooga bino bizaze nga bwe twabyanguyire biiwa endusu mu nva tulina biblocking amangu biblasting ate president yabimanyirawo kyova tebirinawo ebiri kugambye babiteekako security ekimanyi babirengerera eri muwaki kyagenda ekisozi ne bakikwata ne kinkubira kigabattukana mbukiteeka Museveni omuteega waki toddamu kuŋŋamba egyo mirambo ozo toddangamu okumbula emirambo now that is reality, that is fact. Fact is ozogedde ekintu kyeyakoze kive kikolobero era omwogezi wa polisi newunya okubaga polisi tenaita gusajja guno singa badde mwana wa Nuupu singa kati bamutwala misinde lwaki bannamuyita Human Rights ziri luddawa Kabaka anaavumwa nga bw'atyo Katikiro agenda kufuuka kivumo bamufudde kinaabiro ono alina right evuma Katikiro ono yabadde akola ng'ani ku kumufuuka era yabadde awandiikira bagenda okuziika yawandiikiddeko ku Bobi Wine oba baganda ffenna yavumye baganda ffenna nze ndi Muganda ekino kikwata ku Muganda nze ndi proud okubeera Omuganda nanyumiza saasa ya Kabaka wange sisigera kubeera muntu wa ggwanga ddala wadde ndi Munnayuganda naye ndi Muganda era nkyenyumiriza nga balabo banyumiza mu Banankole banyumiza mu Bakiga banyumiza mu Busoga nze ndi Muganda era nkyenyumirizaamu so ekintu kyonna ekyataginga Ssaabasajja Kabaka kinkwatako direct nga simaze kwebuuza ku muntu nganze so nnawaite eyogera nganze yabadde kuza ati yange eyogera yeeyo
yabadde yangambye munonya sympathy. Nze naye ani anonya sympathy? Engamba owaayi ka. Lwaki bijja tomutunuzaamu kamera? Amaze kukola nomutunuzaamu kamera. Nze tononya nozintunuzaamu. Nakatonoonyeza. Tonoonyeza wala tonkulira. Nkunoonyeza. Mbadde eri ku Akashiya nga nnabakaga bannange. Basajja babo bannoonya balina ssente mpya mpitirivu baana ba Jerusalemu Salenda kati bannoonyeza paka eno. Owulira bulungi? Lwaki bannoonya? Lwaki banoonya ye? Kozi ankani? Muveeko omwakazi ati. Baana bakutte bateeka mu. Ate mbadde naakatuuka ano gwosoose okumunga ntomujjukira. Anti kuba muze mu bukuwa abalina ssente ako ku ssente. Ate nga likodogera omuntu alina ssente. Baana bakulu balina ssente. Akuwe ssente. Ate nga nimulemerako ki? Ngeragana nazo. Ngambye. Bagagga balina ssente. Twasema okuba naawe ssebo wali siku dadi quick. Tewaddamu kulabika. Ate akuwagaza ati era walinange. Olufiga soogera naawe. Ate njogera kiko ogambye nti onjagaliza nfune ssente. Ate njogera naye bwonzizika. Ku dadi quick era gwe wampita nkimanyi. Kati kireke. Kantandikiraawo. Gwonna kulesa ddala ekisa kya Mukama. Kyekyo. Kati ate njogera n'oli tulina bye tumaliriza ate obiyingiddemu. Nene Mukama yalaba. Gamba kisa kya sitaani. Toddemu kwogera Mukama. Kyobula Katonda abanyiigira n'abakuba emiggo. Ng'okera ku makya ng'oyituma kisa kya Mukama nga Mukama mukola ebyo. Lwaki takubonereza n'ofa ng'obuyamba? Fulufiga kaŋŋende kanneebake. Ekyo kijja kufa n'embogo zibule zisize. Ogiwulira bakuba embuuto. Ssaabasajja Kabaka Kicuba gwe tamanyiirwa. Buli muntu Bayibuli egamba nti Katonda tasekerwa kubanga buli muntu kyasiga kyakola ki? Kyakungula. Bagatya mukago naye kyenjagala linda afune ekizibu. Ekyo kyo nze nakyogedde waali era nkiddamu ne wano kisa kya Mukama kye wakoze si kikyamu. Naye n'abantu abadde bavuma n'okusekeeterera omufu. Nakyo era mu mpisa za Buganda si kikyamu. Nakyo kikyamu. Kibagamba. Nono mwana Kapesa afudde abavuma kikyamu. Kapesa yani? Mwana badde ku social media naye nga mweru baaki. Yes, bana ba TikTok kale nze sibera ku TikTok. Naye nga manya bana bataba bagenda ku kyeyo kola. Yabadde ku mazzi nga awuga. Abantu ne bwetomera. Bambi n'afa. Mukufa konna kuba accidents ne wano tufa. Ne wane n'ennyanja kati yatono omugagga. Mr. Kakoza. Naye yatayagadde kufa. Kati accidents nga bwe zibeerawo. Nene basanyuka nti omwana afudde muna mabaganda mufiiriddwa. Simanyi, I don't know. Guno gwala gwe batika guno gwali gukumanyira gwali ngamba batyo gusibi. Ogujjukira. Ne guddoko ne gukuba nangali osayina afa. Zisikira nko mu Buganda. Omuntu abadde nga mubi oba nga mubbi bwafa musirika bamuzaziikibwa. Owuli. Kyogera kituufu. Namala okuziikibwa ne mukola ki? Kuba bannayo okufa tekumanyirikika. Ate tewali akwezira. Ye mazima. Ate watagenda kufa. Babega bule kinali batimana kikola ki? Nekifa. Ettaka evumu ki? Muvu. Kakati gwe wera abantu oli wakitalo tolifa Mukama akusasira naye tukulinza ofiirwe. Ate tukulinza ofuna atojja funa kizibu eky'amaanyi gwe kiwenemenya sigwanjira ku boda. So tugenda kukoma wano olunaku lwaleero. Obwakabaka tebumanyiire. Endowooza ezo. Ojja kuwala ekinanasi mu nnyuma y'endaka eyitagattula. Ate ebyo ebigambo. Olwala ebizima mwaka amateka gannabasasana gatagattulula. Kati ebyo ebigambo ebinene ennyo bambi mujja bitusonyiwa mu byo. Nedda omuntu akwetera okwogera. Nze madde nsisabira ebigambo nabivaako dda. Nga wabireka. Naye omuntu akwetera obusungu obwakajojijoji. Omusajja kye ayambala empale y'ekinanasi. Empale erina dotisi. Amataka agalina. Amabina, kozesa amabina kiryoke. Nze ndudde okulaba obuwere. Obuwere tebubeera mu baana. Bunnamusuna obumanyi. Amataka agalina namusuna. Omuntu omukulu n'obikula ennyuma erina namusuna. Amabina agalinga lawunda abawutu tegalina wogamba nti wano wayitawo olupiira. Onaabira ku taapu ku lupiira kisiraani gwe. Bamala kwozaamu bwoza gwe. Genda weduwaminge. Oba kyamira nsangi mwana wange. Oluto lulinga entaana. Akiringa kiri yamira nsangi mwana wange yamira sota. Ye mwewe n'amatako maddugavu. Ebina. Kati omusajja oyo Bukanya. Bamuzaala wa? Nedda w'eggomba. Bino bijolooto. Masaka. Teri Masaka. Va ku Masaka. Musajja gwe va ku Masaka gwe. Va ku Masaka ya Masaka naawe. Ono bamukola bata. Ulira mu babagende Masaka ayirira nnyo ku mbizinya. Mbizinya gye eri Masaka.
ekyo nze bakikola bata nze nagambye okulimba situnaye kasatandika okukkiriza mu birimbo byo obafuuse wabulabe embizi kasola wange tandise okulya obwana bwayo eba efuuse ya bulabe ennyumba yo embizi kati ebyo biwonenya amazina ndowooza obiwa ayogera mbizinya yali amasaba babikola bata ate ensi kasola bebimpemempeme leka nkugambayo akagero kamu nga tugenda jjajjaffe gundi bwe yatambula yatuuka ku ttaka etukuva e Kanani bwe yatuuka e Kanani ombaka wa Katonda alajja namugamba nti mukyalawo Sara yali ayolekedde Abrahamu mukazi we Sara yali ayolekedde emyaka 86 nga tazaala najja namulabikira Katonda namulabikira namugamba mugenda kuzaala omwana naye omwana oyo ali mutume Isaac kati we yali agenda nasimu yegwe nze Isaac Aishwa yes erinnya nno lyaje nina amanya ga Bible abiri Isaac ne Daniel Aishwa yes gonna gabuwanguzi gonna gabuwa ate tolanga mpangula Are you Daniel? Yes. Sure. Nze nina wembera ne stawangula. My dad is Daniel. Daddy we Daniel. Oh. Ola bitugata furukiza. Ndiaganya njagano ditumana nange. Ola wacho njagala nnyo. Daniel. Yes. Era ndi tumawakire muzzukulu wange. Leta jazala yo mwana omulala omulenzi. Okuze kyagwa atanaweza myaka 45. Okuze biki. Abantu bazaira ku myaka 5. Nengo kyazaala ki? Era ensonga gigamba ki? Kakati amanya Isaac erinnya lya Isaac oliraba bya kisa kya dungi lya kabeera yabagamba mujja kuzaala mwana mutima Isaac akitegeza enseko oisanyi eisa ngane yongedde kwagala kakati yali asimbula n'agamba naye ngenda kuzikiriza Sodoma ne Gomora Abrahamu n'amwegayira nnyo n'amugamba togenda kuzikiriza Sodoma n'amugamba lwaki namugamba nti Sodoma ne Gomora ensi yononese yetaaga kuzikiriza esaanirewo ddala namwegayirira nnyo namugamba togenda namugamba lwaki sigenda namugamba waliyo omwana wa muganda wange Luti kati nga tayagala bazikiriza namugamba nti kati wayita nakyatwa namugamba lwaki sizikiriza Sodoma ne Gomora namugamba basonyiwe namugamba bonoonye nnyo era bonoonefu nnyo beetaaga nsi kuzikirira yonna namugamba nti newennasangayo abantu kale 10 sijja kugizikiriza namugamba mukama wange waliyo abalungi wakyo jasana namugamba kale ne banaabeera 7 sijja gizikiriza naye n'omusanvu tegwaliyo n'atuuka omugamba kale ne banaabeera 5 sijja kuzikiriza Sodoma ne Gomora era bwe yatuukayo yakwata Luti yasanga ensi Sodoma ne Gomora nga yagwenya nga sasa tukanga wala bikisa kya sitaani bine byamana kuwatula byanguira bigenda kutta Uganda bijimayo kakati nagamba Luti kwata mu mwana one mukazi wabana aba mugende baje bawera 5 naye tewabatunula emabega atunula emabega yafuuka omunnyo basi era Luti we yakwata bwati abaana be n'atambula ne mukazi we Katonda yakwata Sodoma ne Gomora n'ekibatu kye bwati kimuwe kiti n'agikola bwati n'agiwunzika bwati nakibatu naye baali batambula muka Luti n'atunula emabega n'amufuula empagi ey'omunyo butayogera kyalabye eno yeyeeno kati Uganda bw'oyita ku bantu 10 kuliko 25 balinga ekyo kiwommeneka tutandise okuyingira ebisekenya enzige kati ziri mu bantu ebimpemempeme ebiwemmeneku ebizonyonyongo bizombi obiwulira kati tutandise okuyingira bizombi Bible eyogera mu Yoweri olunyiri olusooka yes ye Joel are you sure nedono ono ye Joel Yoweri chechi Yoweri ye Joel are you sure yes mu luzungu ye Joel eno ye Yoweri era Joel sanyonyi ye Yoweri kyava mugezi kyava mugezi nedda anti kati mugezi nga Yoweri oli omulala Joel sanyonyi mugezi era kyakola kirungi era nze newunya kinyiiza ku byonna saagala kinnuma nnyo okulaba nga Joel sanyonyi avaayo n'akola ebintu ebyo
ne bigenda mu public tubimanye kwatwa parliament wadde bang na tumanyi era kakusasi balonda kaki sobola okumanya eki abatukiikira biki era kalonderwa yaki nate bavayo ne bamutisatiisa anima mwalonda kaki mwagala bisusu bintu ebyo bye mugulagula ne mubiteeka ebimonde byammwe katugende bannange tetujja sukkawo wano ekiyiseemu mu nsaasire tewali kukusaasira mbadde nga bayibuli eyogeramu yoweri olunyiri olusooka paka ku lwomusanvu katonda n'ayita yoweri yayita pesweri n'amugamba pesweri yayita yoweri mutabani wa pesweri mu batabani ba pesweri yayitamu yoweri ompulira bulungi n'amugamba nti yoweri genda otaase abantu obagambe nti enzige zizze ebizoŋŋoni bizze ebimpemepeme bizezengere bigenda kusaanyawo ensi taasa abakadde abakulu n'abato n'abavubuka ate mwetegetegere emmere enzige zigenda kusaanyawo ki mu batabani ba pesweri yayitamu yoweri awulira bw'osomanga mu bayibuli yoweri ate olina esimu erina bayibuli okoleranga bayibuli yoweri ongamba ejoweri olunyira osooka paka ku lwomusanvu so njagala okugamba muganda wange tulina okwetangira mangu bino ebimpemempeme ebiwemmene ku bisa kya sitaani kubanga kati zenzige ziri mu bantu omanyi kabaka Solomoni bayibuli yogera kabaka Solomoni omanyi mentandika okwogera ku bayibuli temasagala tojja kumala katugende adani mwagala nti simanyi nyiriri mubeere bulungi mweraba